Sebo God bless wana mukama kusinza no kutenda no kugulumiza no kusama ekitiibwa era twaniza okubeera ku makati gaffe mukama era twaniza amaanyi era twaniza omwoyo gw'omutukuvu era twaniza ekisa kyo twaniza mukama amaanyi gagalokola amaanyi gagawonya amaanyi gagaleeta okudda obujja amaanyi gagasumulula amaanyi agaleeta mukama emirembe amaanyi agasonyiwa ebibi amaanyi agalokola amaanyi mukama wange taata aganunula amaanyi agakutula enjegere tuganiriza makati gaffe mukama amaanyi agakyusa obulamu bw'abantu gakyusa n'ebyafaayo byabwe getwaniza mu kifo kino taata era nkwegalira amaanyi ago nga gabuutikira ekifo kino mukama gakutula enjegere taata mukama ezaabo bonna ababaddeko enjegere z'omulabe amaanyi gakutula enjegere amaanyi gasanyewo endwadde ezibadde emibiri gy'abantu mukama taata abali mu kifo kino amaanyi ago agazukiza yesu kristo okuva mu bafu leka mukama taata gabereko gwe gakomako saba gabereko gwe gawonya taata gabereko gwe galeetera okudda obujja taata amaanyi ago leka gakyuse ebyomukazi gakyuse ebyamusajja mukama gabereko ebyafaayo by'omuntu gwe gakyusa mukama gabereko gwe gakyusiza amagenda ge mukama amaanyi gabereko gwe gaggulira enzigi amaanyi ago mukama taata gabereko gwe gayamba mukama wange ssebo omujja mbwenafu afukewo amaanyi gamujje mu kizikiza atule mu musana gamujje mu bwavu atule mu bugagga gamujje mu butamanya atule mu kumanya gamujje mu nsonyi mukama amaanyi gamujje mu kuswala gamuyingize mu kitiibwa amaanyi gamuyingize gy'atayingiranga amaanyi mukubire engalo mu Nazareesi oyo munanyini maanyi ago mukubire nga bw'omwebaza nga bw'ogaaniriza mukubire mu ngalo nga bw'omwebaza nga bw'oyaniriza amaanyi ag'eri omulambo gaaniriza eri omulambo agawonya endwadde gaanirize ngamba ag'omwoyo omutukuvu ngamba agali mu linnya lya Yesu ngamba agatalemererwanga mukubire mu ngalo nga bw'ogaaniriza mugambe nyaniriza amaanyi ago ku bulamu bwange nyaniriza amaanyi ago mu mubiri gwange ngaaniriza amaanyi gajja n'amagezi amaanyi galeeta n'effeva amaanyi galeeta n'ekisa amaanyi gakuteekako ekitiibwa amaanyi gakutwala gy'otagendanga amaanyi gawonya endwadde badde mu mubiri gwo gawonya endwadde badde mu mubiri gwo ndagira endwadde y'okuwona era ndagira buli muzimu ogobadde mubiri gw'okufuluma ogobadde mu bulamu bw'okufuluma oba gwebetagoka oba bagusindika ngulagira okuta ngulagira okufuluma ngambye ta obulamu bwe oyo gobadde otulugunya ngambye ta amaka ge ngambye ta emirimu kye ngambye ta ebyafaayo bye ngambye ta amagenda ge oyo gobadde wasiranya gobadde okabya amaziga gwe shetaani n'emizimu gyo lwebyalewo n'ebiteega bye n'emisambwa gyo n'amagiri oba ddogo oba lyeretalyo kandi kutula mu linnya ly'Yesu mliza n'omuliro ndagira buli tayimu mu linnya ly'Yesu genda ene wiiki twagirangiridde nti tebinagwa paka nga bimaze kugwa tebinagwa paka nga bimaze kugwa ngambye omala kusumululwa ngambye omala kuteebwa ngambye omala kuteebwa ngambye omala genda mu magenda go ngambye omala genda mu destiny omala genda Katonda gye yakutegekera omala okutuukayo omala kuseka tewali kukaaba omala kuseka okubireka mu linnya lya Yesu Nazareesi ekisa kya Katonda ekiri ku wiiki eno leka kyambala obulambo kyambala obulambo kyambala obulambo kyambala obulambo mu linnya lya Yesu Kristo mukama ffe omulokozi waffe mukubire engalo mu Nazareesi nga bw'omwebaza haleluya Katonda akuleke ekisa mu linnya lya Yesu mukama akuwanguze mu linnya lya Yesu akuggulire enzigi oyingire gy'otayingiraga mu linnya lya Yesu ez'omulabe zaazigale mu linnya lya Yesu akusemala amaziga agali mu maaso akusese mu linnya lya Yesu akuwa amaanyi g'otalowoozanganako abalabe bo bajjirenga mu kkubo limu Katonda babasaasaanyenga mu makubo 7 Katonda akuwa essuubi gwatabadde na ssuubi mu linnya lya Yesu akuwa amagezi gwatabadde na magezi mazima akuwa idiya z'otalowoozanganako mu linnya lya Yesu akuseetuli ng'akujja emabega ng'akusembeza mu maaso mu linnya lya Yesu abo abaakuleka odduke emisindo bayise mu linnya lya Yesu kama akuwa amaanyi agabayisa Katonda akuwa amaanyi agabayisa mu linnya lya Yesu kubira Yesu engalo nga mwebaza mugambe weebale ssebo weebale mukama weebale byobadde olengera obulengezi Katonda akuwa amaanyi agabikola byobadde olengera obulengezi byobadde wavaako edda byobadde ogamba tebisoboka Katonda akuwa amaanyi agabisobola mu linnya lya Yesu kubira Yesu engalo nga zinoga nga bw'omwebaza mugambe weebale ssebo weebale mukama nebotula neiba mungambire ndi kati nebotula amina bumala okutuula nga n'entebete nabuguma neiba mulamuseeko yaggwe Bible egamba love your neighbor as you love yourself
kati neighbor ekimukolere mu lavinge bw'obuweereza mukama bwe yakulagira okulavinga nga banneighbor bw'obeere ng'obumaze mu linnya erya Yesu. Ekyo bwe kiba kiwedde obikule bayibuli yo tugende mu kigambo kya mukama. Eno ye City Lunch Hour Fellowship. Bannakampala bakunganira mu ssaawa ez'amalyaga eby'emisana ne bajja okusinza n'okutendereza omutonzi waabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Tosigala nga yeeyo leetanga omuntu omulala ng'ojja era bulijjo kijjukirenga ti saamusanvu mbeera luddawa mbeera ku City Lunch Hour. Jangu tusinze mukama bwe tujja wano tusinza mukama tutendereza mukama tugulumiza mukama ne twebaza olw'ebintu byatukolere naye ate ne tutwalalira akadde omutegeeza ensonga zaffe ze tuba tulina ne tusaba era naye tuzo tuzirabye ng'azikolako. Bayibuli gamusabe ng'obutakoowa. Amina buluganda. Bw'obanga ojja wano kyegera kyojjirira ozze kusisinkana Katonda akole ku nsonga zo. Ozze kusisinkana Katonda musinza mutendeza mugulumiza naye mu kiseera kimu mubuulire n'ebyo ebikyakusiiwa. Mukama waffe yeebazibwe. Era bw'obimugamba abikola. Bayibuli gamusabe muliweebwa munoonye muliraba muyanjule munaggulirwawo. Bayibuli egamba temulina lwakuba siwulira temulina lwakuba temusaba. Temulina lwakuba temusaba. Katonda ye akulinza ayagala okulira by'oyogera ayagala okulira ng'omusaba ayagala okulira ng'omugamba alyoka abikoleko. Totawa nagenda kufuuwa mmindi totawa nagenda kwetugwa totawa nagenda mu ssabo tebatawa nakubuzabuza kutwala muwandaba lubaale bitega misambo amayimbe majini. Katonda akyali mulamu atudde ku ntebe ye namulondo ey'ekisa akulinza ayagala okuwulira akole ku nsonga zo. Togenda wa setaani jangu ewa Katonda ajja zikolako mu linnya erya Yesu. Era nammwe mwena abatuulira ku radio mbaaniriza mu service eno ate nammwe abatulabira ku TV nammwe mbaaniriza ku City Lunch Hour Fellowship mu Lunch Hour service y'olwaleero. Kiki ekibaawo bw'osiŋŋanibwa nga toliiko kabi? Twalaba luli nti bwe bakusuula mu muliro ng'osiŋŋaaniddwa oyokeka gukwokya. Olunaku lw'eggulu twalabye Danyeri nga bamuvunaana kusinza ekitali kabaka. Danyeri twamulabye mu bufunze ye yali mu Yudaaya era baali bamutwala nga musibe oba omuntu gwe bawaŋŋangusa omujja ewaabwe e Buyudaaya ne bamutwala e Babuloni. E Babuloni eyo Katonda gye yamuweera favor okwawukanako n'Abayudaaya abalala abaali eyo ng'ebyabwe bitambula bubi. Danyeri Katonda yamuwa favor n'amanuvalinga okukkana ng'ali mu system mu gavumenti olw'ekisa kya Katonda. Danyeri obutafaananako ng'abalokole abasinga obungi abatuuka mu bintu ne batategeera lwaki Katonda abibaleeseemu. Batuuka mu bintu ne batamanya batuuka mu bifo ne batategeera lwaki Katonda abaleese mu bifo ebyo. Batuuka mu parliament nga talina na idea nga ne bw'omulaba omutwe mwereere tamanyi na nsonga lwaki Katonda yamuleeta mu parliament. Yalowooza Katonda yamuleeta agabana omusaala oba yamuleeta alye supu alye sausage ne hamburger. Era abamu batuganagana Mukama akinkoledde naffe katulye ku bintu. Omuntu baneeka alye ku bintu twabonaabona obwedda. Danyeri obutafaananako bw'atyo ye yategeera ensonga lwaki Katonda amuleese mu gavumenti eyo. Yamanya lwaki Katonda amuleese number 1 mu Babuloni era n'amanya lwaki Katonda amuleese mu sisitimu eyo. N'ategeera nti ekindeese wano ndi commission. Mulokole buli w'otuuka nga wonnajjukira nga oli commission. Tebanawulira. Buli w'otuuka nga wonnategeeranga nti oli ku ki? Mission. Primary mission eri nti obaleetedde Katonda gwe batafunangako. Ozza obbanjulira Katonda gwe batawuliranga. Ozza obbanjula eri Katonda gwe batamanyanga. Ozza obbayamba okutegeera Katonda gwe batategeeranga. Ebirala byonna byogenda ng'okolanga mu kifo kyonna kyonna ekipya leka bibeere nga secondary bijje nga luvannyuma. Naye kiri primary kisookerwako gwe buli w'otuuka ne bakuwa omulimu gani Mukama nkwebaza kubanga ondeese wano okuleeta wano ekitiibwa kyo. Ne bw'oba ng'ofumbiddwa mu kika
ekika kyonna kyofumbira mu ngalo toka munga Mukama olabika ondeese wano mbalage Katonda gwe batalabanga. Wangi ne bwoba ogenze mulago mu ddwaliro nga liwo ekyabaddewo era bw'otuukayo mategeera ne Mukama olabika ondeese wano olw'ekigendererwa ogenda kukozesa nze abantu bano bategere Katonda gwe batategeeranga. Kama ebazibwe ne bwe wesanga eruzira era gwe olutuukayo mboga ne Mukama nkwebaza olw'abo abali wano abagenda okutegeera okuyita mu kujja kwange wano. Waliwo abagenda okukutegeera buli onawe wesanganga gulumizanga Mukama era otegeere nti oliwo ku mission. Daniel n'amanya nti Babuloni aliyo for a mission and a divine mission. Aliyo lw'ekigendererwa okubanjulira Katonda gwe batamanyanga. Gwate maama obanga ddala bakyasinza ebifaananyi obanga ddala bafunayo n'ennaku 30 ne bazaawula zibeere za kabaka. Kabaka yabaafukamirirwa. Daniel naga nti ekiri wano kissa kinegula kirabika bano Katonda tebamutegeeranga. Naye ŋŋenda gguma kyonna kye ŋŋenda okuyitamu ŋŋenda kiyitamu. Embeera yonna gye ŋŋenda okuyitamu jagiyitamu. Oba aliwo omuwendo ogw'okusasula ŋŋenda gusasula. Naye we binaggweera nga bategedde Katonda yatonda eggulu n'ensi. Era okukkakkana gye twalabye nga Daniel bamusetinze up. Ebyokusetinga up abantu tebyatandise eggulu. Bamusetting up. Daniel was set up. Bamuteeka mu katego banne okukkakkana n'akagwamu naye nga yakagwamu ategedde kubanga bano baagamba mu mutima gwabwe ono omusajja Daniel tolina ngeri gy'osobola mukwasa okujja ng'omukwatidde mu bigambo byakkiriza. Bw'omudda mu byakkiriza oba ojja mukwata. Naye bino ebirala yabiwangula dda tosobola musangayo. Bw'omutega obutwa mu mwenge takyanywa mwenge ate nga tubadde twagala afe. Naye bw'otega obutwa takyanywa mwenge. Bw'oba oyagala mukwatira mulogi nga gy'otegedde eyo takyagenda. Wangi bw'oba oyagala muwanguzi ng'olesa akabasabaasa nga ne sente muzirambye tokyayinza kukwasa Daniel. Awo yayitawo. Leka abantu babeereko bye bategeera nti ebyo byo wabiyitako. Nga ne babatebereza bani abayinza okuba nga bakoze ekintu ekyo baga nti Rogers eyo si level ye. Rogers ekyo tayinza kikola. Abo munoonyeze mu balala. Rogers yalokoka. Wangi yalokoka. Bananga niyabbye sente zabadde wano nga tobeera omu ku be bayaza. Wangi tobeera omu ku bakola badya naye okusimba omulokole ne bagandi bane mwenna abakola wano mudde wano. Mwenna abakola wano abalokole n'abakatoliki n'abasiraamu mwenna mudde wano. Buli muteeke emikono waggulu tugenda kubaaza. Walabika lwaziina n'omulokole nga naye bakwaza. Wangi ne bakwata mu buli nsawo ne bakwata buli naye mulokole nammwe abalokole mutera okubba. Leka baabayaza bateebereza okuba nti be babbye essimu ate gwe baleme kwaza. Kingambiro yakune nti nga banoonya ababbye essimu ate gwe oleme kuba mu eyo guruupu. Kama yebazibwe. Amiina. Patulo ezze ku kyalo ba ku mizigo gye musula bali mu kwaza. Leka abantu babuze wano wani. Leka bagambeko wano wani ndi wa mulokole. Oyo ne bwe mutayaza oyo takyabba. Oyo takyabba. Kye ŋŋamba wabeereko ensi byetegeera nti ebyo byoggwe tokyayinza bikola eyo levo wagiyitako. Nga weesigika nga liyo areas bamanyi. Bw'oba mubulizi wa njiri leka abasajja bannannyini bakazi babeeremu akaga nti oyo ye pasita takyayinza kwenda ku bakazi baffe. Oyo tayenda ku muka musajja oyo. Oyo yabuulira njiri oyo tasobola oyo. Leka abasajja bakugaanire ng'ate nabo basiraamu busiraamu nga n'obukatoliki bukatoliki. Naye abasajja ne baddeyo wakati bakuba bakazi baabwe empi nga babakuba ku lulwo. Naye pasito oyo akubira mukazi wange ekiro ku saa 6 essimu ate amusindikira bu message nsangamu bungi nnyo. Bu message busukka bannange. Bu message buyitirira. Waliwo n'olyamuyita ogenda manya wali ku cafeteria. Waliwo n'oyagenda leka abasajja ne babeera nga si basiraamu bage nti oyo ye pasita takwana bakazi baffe. Wangi
ne babiri nga aliwagezaako kyogera munne yamuwakanya naye pasito yali ati agamba kiyalalula mukazi wange agandi yo muveeko oyo tabikola ebyo oyo tabikola nga bakugaanira bali eri nga sigwogaana wabeereko bye bagamba nti ebyo byo eyo levo yo wagiyitako siwulira wangi levo wagikola olya banoonya agavubuka agabbye ku kyalo agalabika nga ge gamenye ennyumba ya gundi agabbyemu ebintu bwe baba baganoonya tebakuteekamu baleme gamba bonna babakwate lumu babatuuzaawo tukole screening twawuleko ababbye n'abatabbye nga naawe mulokole tukusingana bakusitamiza wali mugavubuka ge bakutte nga naawe wali ogudumadde bwoti kiki mulokole kiki batukutte wano bagamba mbu waliwo ababbye naye kati bali mu kunoonyamu ababbye n'abatabbye ekyo nkyo kisazaamu kireme kubaako mu linnya erya Yesu wabeereko bye bamanya nti ekyo kyo eyo levo yagiyitako kama ebazibwe Daniel abasajja be beewaako obujulizi bagamba nti kituufu tugenda mu setting up kituufu tumuwalana naye bwe tuba nga tunoonya mukwatira mu mateeka gano aga bulijjo nti yagamenye eyo levo yagivaako takyagamenya bwe tuba bamukwata nga tunoonya ekintu tukinoonyeze empozi mu ebyo byakkiriza otabangula ebyo byakkiriza by'omulumbiramu leka ne setaani akitegere ndi bw'aba akunoonya alina kusanga eri mu byokkiriza wali awulira ngambye leka ne setaani akitegere nti bw'aba akunoonya akusanga wa siwulira mu byokola ki agende mwanzenwa setaani nga eyo toliyo wangi agende gye bagulira bamalaaya nga toliyo nga ne bwateega takusangayo eyo nga wavaayo eyo nga wakola ki agende mu ssabo tumulokole tumulindire mu ssabo nga mu ssabo toyitayo eyo nga wavaayo ne bwalindira yata ku luguudo olugenda mu ssabo nga wavaayo agende mu bbaala ng'eyo wavaayo Yesu baali bamunoonya olunaku lumu baali banoonya Yesu ng'alina emyaka 11 baamunoonyeza yonna yababula baamusanga mu yeekaalu ne bamubuuza ekibuuzo naye naawe olimba wattawaanyiza nnyo twakunoonyeza ennaku 2 nga tolabikako naga temwamanya nga kiŋŋwanira kubeera mu bigambo bya kitange leka baba bakunoonya naye bakusanga eyo mu bigambo bya kitaawo temwamanya lwaki mwanoonyeza ewalala nsi yewala gye mwali munoonyeza sikyayitayo sibeerayo anjagala yenna ansanga mu bigambo bya kitange era kye yababuuza temwamanya nga kyaŋŋwanira okubeera mu bigambo bya kitange mwanoonyeza wakya mwagenda kwadulesa enkyamu singa mwali mwagala kundabako olwo nyini mwalize mu yeekaalu nze anjagala yonna eyo gyansanga wangi leka ensi ekitegeere nti naawe bwotyo naye omulokole okutugamba nti bamuteze obutwa nitubuuza nti bamumutegedde wa nti babutadde mu mwenge omulokole bakoze batya tebamutegedde obutwa mu mwenge tusantu bazibu nnyo bantu balina ettima nti mulokole bamuteze obutwa ndi muki ti mu mwenge kakati bannange abateze omutwa nabo babi nnyo abateze obutwa mu mwenge naye omulokole omwenge gwe yadde agunoonyaako ki nga ate yalokoka nti obutwa ate babutadde mu mwenge kama ibazo munanga abatemu bazibu nnyo nti tebatemyawo omulokole mu loogi mulokole bamutebedde mu loogi okumanya abantu bazibu nnyo kati waliwo abasese webasese mulokole bamukoze eki bamutemye newa mu loogi kati abantu babuuza ate mulokole mu loogi ate yabadde anoonyayo ki asiiga langi teyabadde agenze kusiiga loogi langi akola wayalingi yabadde agenze kuwayalinga naye ate essaawa zabadde 8 kati mulokole ye yabadde akozeeyo ki yabadde agenze kukola ki bamuyodaawo ni mulokole lye
bamuyodde mu kawunyemu kiki bamuyolede mu kawunyemu awo bageze ne bayiwa omunankani abasajja basudde ekiddo ekiro nti nga bayolayolawo abantu abavuga nga banywedde omulokole simu bamuyoledde muki mu kawunyemu kyekiki tyandi kawunyemu kegamba bantu bebakwata ekiro nga bavuga naye nga basoose kunywa nti ani gwe bakutte ndi mulokole muki ti mu kawunyemu yabakutte bakoze bubi naye yo omulokole kakyaka akabadde kamuwunyako wangi wali ategera byenjogero olwaleero kakyaka akabadde kawunya ku mulokole ako ke bamuwunyisizaamu wangi munanga bakazi wawa ne bazibu nnyo ndye omulokole tebamuloze ne bamumeza ekinanasi ate batya ndyano omukazi yagemba njagalira bba wange kakati ate omulokole gwe baloze nga ayagala bba wooli kale abalogo babi tubakolimira tugambe nti fire naye yo omulokole mwaka omusajja w'abandi yiye badde amunoonyako ki kampulire yabagamba nti amiina pointi yange nyangu nnyo gyengezaako okukola leka wabeerewo bye bamanya nti eyo ne bwe banaakunoonyezaayo eyo tokyayitayo okubangalo wangi eyo tokyakola ki leka bwe libakomera lijje lwanjiri bamukutte ng'abuulira enjiri ali ludda wanti luzira bamukwatidde ki nti njiri eryo ekkomera ddungi nnyo bamukutte ng'abuulira njiri eryo ekkomera ddungi nti mulokole bamukutte alwana balwanya omunange bagenze ne batabukaawo ne bekuba ebikonde mulokole takutta akacupa takabalangudde omuntu ku mutwe yakubye omuntu akacupa ku mutwe omukazi olagize mbwati yasambyemu ebiri n'afa nti ani yamukubye nti mulokole ngambye bweri bakomera deka bagambe bamukutte ng'abuulira njiri yayokeza ebintu bya lubaale liyalise lubaale awo n'amwokya bali ne beekyanga ne balwanaga nti era kale yawe yabadde mu fiirudi ye yabadde akola kyateekeddwa okukola osubire okungamba nti amiina bali abasajja nabo nga bamalirira nga bagamba Danyeri bwe tuba tunaamukwata waliwo byotakyasobola kumukwatiramu ebyo yabivaamu bw'oba onoomukwata omuteegera eno mu bigambo byakukkiriza kwe eno mu faith bw'omunoonyayo omufuna eri takyalinayo netiwaaka mu byokukkiriza ojja mufuna bweba bya Yesu omulina era Bayibuli yatugambye olunaku lw'eggulo nga bakwata Danyeri nga bamutega akakodimu akawulidde kaali kakugamba tewali agenda kuddayo kusinza katonda mulala nga bateekawo kusinza kabaka bataddewo ennaku 3 abalabe be nga babeera so smart nga bamulekinga nga bamubaza nga bamuketta ne Danyeri talina kye yabatyako yaganda ekyo kye mwaleese ekyokusinza kabaka sigenda kukikola bwe libakomera kati awo mutuusa okunsiba eryo ekkomera ddungi eryo ndyaniriza kasita lizze lwa butuukirivu lizze lwa kutya Mukama lizze lwa kwagala Mukama eryo ndyaniriza eryo kale eryo bweriba leerityo kale ngaggulangawo enzigi ze ngaggulangawo amadirisa g'emirundi 3 olunaku 3 times a day akikola mu ngeri yakusoomooza asoomooza mulabe ngaggulangawo amadirisa ng'asinza katonda wa Yerusaalemi ate gwe baaganye abasajja ngano bagamba tukulina kati tukukutte bwe pa tukugwikiriza ng'abagamba temutawana nagandi mungwikiriza ekyo ekibaddewo kye nabadde njagalira ddala kibeewo kubanga kigenda bayamba ku mulundi guno gwokka mugenda kutegeera ani katonda n'ani atali katonda nga bakwata Danyeri nga bamutwala wa kabaka omusango nga gumusinga gwa kusinza katonda ayatonda eggulu n'ensi ogwo nga musango mulungi wakiri bakuvunaana eng'ogwo nga bateeka mu kinnya kya mpologoma baali bazitegekadde enjala yaziruma dda bazirumisa enjala okumala akabanga nga basuulayo naye wulira ekyasinza okunyumira mu sitole y'eggulo bwe twadde nga tusoma tuli mu kitabo kya Danyeri essula ya 6 gye twasomye Danyeri 6 olunyiriri lwabadde nga lwa
lwa 18 olw'18 lwatugambye nti awo kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe ekiro ekyo n'atalya mmere, so tebaamusembereza bivuga mu maaso ge, otulo ne tumubula. Ani oyo? Kiki ekigaana kabaka omulambo okwebaka? Kiki ekigaana kabaka omulambo okulya emmere ye? Emmere yonna eri mu nsi ye, ebitanda byonna ebiri mu nsi biba bya kabaka, ebivuga byonna ebiri mu nsi biba bya kabaka. Tebaabisembeza, mwoyo nga gumuluma, amaanyi nga gamuweddemu, nga takyabitegeera, naye ate nga yalagidde nti kale mumutwale mu kinnya ky'empologoma. Kabaka teyeebaka. Bayibuli egamba mu linnya olwa 20 era olw'19 awo kabaka n'akeera nnyo mu makya, n'agolokoka, n'ayanguwa, n'agenda ku mpuku y'empologoma, era bwe yasembera ku mpuku ewali Danyeri n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'ate lya nnaku, n'ayogera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'agamba Danyeri nti, gwe Danyeri omuddu wa Katonda omulamu. Kitegeeza ne kabaka amanyi nti waliyo Katonda omufu. Wangi ekitegeeza wadde yamusuula mu kinnya ng'amuvunaana okusinza Katonda, naye ne kabaka yali muli mu mutima akimanyi nti bano musajja ono tumukutte nga tumuvunaana okusinza Katonda wa Isirayiri, naye oyo wa Isirayiri ye mulamu, owaffe ye mufu. Bamanyi, bamanya kyeŋŋamba, bamanya. N'abantu bonna bakuwakanya bamanyi, beewugguusa bwewugguusa, naye amazima bagamanyi. Singa baali tebamanyi, kyekyalemesa kabaka okwebaka, kyekyamulemesa okulya, kyekyalemesa kabaka okusemberezebwa ebivuga. Kitegeeza deep in his heart, deep in his conscience, eri mundaye amazima yali agamanyi. Nagamba ono omusajja tumuvictimize nze, naye amazima gali nti yali ku kituufu. Katonda we ye mutuufu, ate tumusudde mu kinnya, Katonda we mulamu. Wangi bamanya, bamanya. Sometimes tuwetagana kuba nnyonnyola nnyo, bamanyi amazima, bamanyi nti Katonda we ye Katonda. Era ne bakulwanyisa bamanya, naye naye tumulwanyisa, naye Katonda we ye Katonda, tumugendeko mpola. Katonda bw'aneefula bwe tajja kutukola ekizibu, kubanga Katonda we ye Katonda. Bwe babanga tebamanyi, kiki ekikeeza kabaka ku mpuku? Kabaka bw'obanga wakutte omuntu, mwamukutte ne mumunyugunya mu kinnya ky'empologoma eggulo limu, empologoma ezirumwa enjala, empologoma ezirumwa enjala, gwe mwataddeyo eggulo limu, kiki ekikeezaayo? Kati okeerayo okole ki? Olabe oba ddala zaaleseewo breakfast, olabe oba zaaleseewo obugumba, okeerayo okole ki? Kikyosuubira eri mu mutima, munda w'omutima gw'omutima gwe. Kabaka yamanya nti ono gwe twakutteko takwatikako, talwanyisika. Ono balinamu be bagamba nti naye ono bane mwalwanyisa gundi negundi naye ono bana mwawalampa gundi negundi naye ono bamanya. Ngambye bamanya. Deka bamanyenga mu linnya erya Yesu. Bakwawule mu Bakatuliki, bakwawule mu Basiraamu, bakwawule mu Baseventh Day, bakwawule mu Banglikani, baleme kugottekanga. Bwe babanga badiringa naawe bagende naye, oli ye mwasakisidi nga yali mu Katuliki, oli mwasakisidi nga yali mu Siraamu, oli mwamuwalampa mwamulwanyisa ne musakisidi nga yali mu Seventh Day, naye ono mulokole mumugendeko mpola, baba bazibu. Nkikulangirira kikubeerengako mu linnya erya Yesu.
mulokole nze mbuuza obanga abatamanyi Katonda oyo bakimanyi ate gwe amumanyi obanga kabaka akimanyi ate olwo gwe Danyeri lwaki gwe tokimanyi abamawanga bamanyi Katonda byasobola okukola abatamukkiriza era abatamutegeeranga ate gwe ayamukkiriza gwe ayamusenza gwe lwaki tomanyi lwaki kusigana ng'oli awo okaaba obologa oyiika amalusu n'eminyira byegasse wamu n'abamawanga ne batuuka okutunulako ne bagamba kiki ekibadde ku mulokole yafunye ebizibu mulokole yafunye ebizibu byemukabira nayevulunga mu ttaka bwati n'eminyira neyegatta n'amalusu n'abologo bwenkandewo n'azimba amaaso nga takyategerekeka ndikakudisappointinga abantu bamanyi amaanyi ga Katondawo obanga bo bamanyi lwaki gwe tomanyi n'abatamukkiriza nga bamanyi nti alina amaanyi ate gwe ayamukkiriza lwaki gwe tomanyi njagala abantu abalinga Danyeri yasinzira mu kinnya gy'ali wulira bw'agamba kabaka luno lunnyumidde nnyo ate olw'19 lubadde lwakumeka lw'21 Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti ayi kabaka obeerenga omulamu emirembe gyonna totegedde ekyo ekitegeeza ekyo Danyeri alaga kabaka nti where I am I'm not panicking. I'm not fidgeting. I am not worried. I am not hurt. Nothing has happened. I'm not even in a rush to be evacuated from here. Get out of here. I'm not even in a rush. I even have a moment to hail you. Nyina nakada akakugamba wewe nyali mu kinnya kya mpologoma wangi ne mwasinzide oludde eddoboozi lya kabaka nagandi obeere omulamu ayi kabaka agezaako mulaga I am at peace. Nothing happened. I'm protected. My God cares. I can even have a conversation with you. I can address you in a normal way. Yenjogeramu ne bakabaka kyokka nga ate ndi mu kinnya kya mpologoma naye sizifiiringa tezyankoze kabi nazifudde mikwano gyange bwe natuuse mu kinnya wano twakoze partnership nazo ne tufukamira nze nazo ne tusinza ku Mukama ne zitankola kabi Mukama yeebazibwe. I'm not even worried. Wendi abalala bonna balowooza ndi worried, but I am not. Kyagezako mugamba. The rest of other people who are out of this situation, they think it is too harsh, too dangerous. But that is not the case. Wendi wano nze Danyeri ndi mukutendereza butendereza Mukama. Eno gye mwandeese nalabiddeyo bulungi bwa Katonda. Nalabye Katonda nti eri abo abamutya asobola n'okuggala obumwa bw'empologoma ne zitabakola kabi. Ndi ku adventure. Alinga bagamba nazze ku adventure, nazze kulambula. Nafunye ebyokuwandiika. Wangi? Nafunye ebyengenda okuwandiikako nze Danyeri. Nafunye ebyokutendereza Mukama. Nze mbuuza mulokole gwe. Mulokole gwe. Naawe embeera enzibu ze bakusuulamu bw'ozituukamu wakati zikuyisa bwe zityo. Kyo kibuuzo. Ono baamuteeka mu mpologoma. Naawe embeera z'otuukamu wakati ozisinziiramu n'oyogera ng'okyalina emirembe. Tusobola okusanga emulago ng'oliko amacupa naye ng'okyalimu akagamba singa bakukoonako bate nga bakoze okusiza. Osobola okukyuka n'ogandi ng'oliko ne smile ennene. Mukama yeebazibwe. Tusobola okusanga nange okyasobola okugamba Mukama yeebazibwe. Oba Mukama yeebazibwe ebeera yatolose dda mu kamwa nga tekyalimu. Wangi okyalinamu amaanyi agoogera obulungi ng'oli wakati mu mitawaana gye baakusuddemu. Kabaka ng'okyayisobola omuyita kabaka ng'ate yakusuddeyo. Okyalinamu amaanyi agamuyita kabaka. Ono yasinzira mu mpologoma ze baamusuddemu ate nga yalagidde bamusuulemu kati yamukyalidde ku makya. Yamukyalidde namugandi obeerenga omulamu ayi kabaka. Abakusuulamu
Ofuna yakadde n'obabuuzaako. Ng'ayakusudde muyinza omusindikira text message ng'ate yakuleetera ebizibu. N'omuweerezaayo ka WhatsApp. N'omugamba nti oli otya munnange? Gye ndi eno. Mukama abakuumye atya? Naye ng'ate olina obukakafu nga yaggobesa ku mulimu. Yaggobesa ne n'omuweereza ka WhatsApp. Kagamba munne mulimu ti eyo. Mukama abakuumye bulungi. Munnange Yesu abaagala. Amaanyi ago gaba gakyali waago. Wangi? Omukazi ayakubbako omusajja. N'omuweereza ka WhatsApp. N'omugamba munange mama Jamia. Munange Yesu akwagala bw'ofunanga akadde olokokanga. Yagala emmotoka mutomere mukutula obugulu naye akinnyonnyoke. Kale nkuwadde amagezi. Sinziranga wakati mu mbeerayo osigazenga emirembe gyo mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambe nti amiina? Leka abalabe bo bawulire ng'emirembe nga giva mu kamwako. Bawulire ng'obaagaliza n'emirembe. Bawulire ng'obaagaliza n'okuwangaala. Bawulire nga toli walede. Bawulire omutima gwo nga guli ng'ogugamba the Lord is in control. Kyonna kye mwaleese tekyankoze bubi. Mukubangalo musiisiriza ngalo. Daniel agamba kabaka nti obeere ng'omulamu ssebo. Obeere omulamu webale okunteeka mu kinnya kino. Kale kansomese. Mumanyi lwaki Daniel abiraba bw'atyo? Mumanyi lwaki Daniel abiraba bw'atyo? Jjo twabadde tetunayawukana n'abawadde okubikkulirwa. Daniel kimulabisa bw'atyo talina kabi. Ayimiridde bulungi ne Katonda. Katonda ali ku sayidi ye. Ayina ennyiriri zajjukira zigamba nti Katonda bw'abeera ku ludda lwaffe empologoma kye kiki? Katonda bw'aba nga ali ku ludda lwange kati empologoma kye kiki? Jonna bagambye nti eri abatya Katonda n'abayimiridde obulungi ne Katonda, ebizibu ebijja gye bali bikolanga madaala agabayambusa waggulu gye bagenda. Wangi? Songa eri abatatya Katonda ebizibu bye bimu bwe bibajjira bifuuka amadaala agabassa wansi. That is where the difference is. Mpa amatuugo nkisomese nkiveeko. Ebituuka ku batatya Mukama sometimes bitera n'okutuuka ku abo abatya Mukama naye biba affectinga mu ngeri za njawulo. Ebituuka ku babi bitera okutuuka ku batuukirivu naye biba treatinga era bireeta results za njawulo. Wangi? Ebiba ku abo abatatya Mukama bitera okutuuka ku abo abatya Mukama results ez'enjawulo. Enjawulo eriwa? Eri abo abatatya Mukama ebizibu ebibajjira biba bize kubannyika na kubasaanyaawo. Eri abo abatya Mukama biba bize kubawanika mu bbanga. Ani aŋŋamba nti amiina? Yusufu ebizibu ebyamujjira, ebizibu byajja ebya Yusufu baganda be ne bamutunda e Misiri mu nsi y'ewala byamuleka afuuse prime minister. Nyinza okuba nga eyo ntandikidde mu maaso nnyo. Oba oli awo n'aligizeyo eri emabega kwani ku Nuuwa. Enkuba yatonnya amataba ne gajjula. Amataba ne gatta abantu. Buli ayali tayimiridde bulungi ne Katonda teyagaabula teyavaawo. Bonna baafa. Naye amataba ge gamu ago ge gaawanika eryato lya Nuuwa ne ligenda mu bbanga. Ne liseeyeeyo. Wangi? Tolowooza nti Katonda ate yaleetayo amataba amalala ge gamu ge yakozesa. Bano baali mu wowe. Eno eryato nga liri mu kusituka. Eryato libadde mu kifo ekimu ne litandika okuseeyeeya.
nga kye kiritwala mataba ekiri mu kutta bali kiri mu kusitula ono ekiri mu kusaanyawo bali ate kisitudde eryato nga litandika kutambula nsi yonna nga liseeyeeya ku mataba ate nga lyali lizitowa nnyo naye amataba agatta aboonoonyi ate ge mataba agasitula eryato ne liseeyeeya ne litambula ne ligenda erinnuwa mai otegere kyenjogedde. What is the disadvantage to the sinners, to the wicked, turns to be an advantage to the righteous. Kovolaba bwe bibanga bijja ababi babanga bakaabanga nga balaajana nga bawowoola gwe tobeegattangako kubanga ekyo kye batidde ekibajjira kyandibanga gwe kizikutwala ku levo eddako mu linnya erya Yesu. Wali awulya ngambe nti amiina. Juzi twalaba Sadraki, Mesaki ne Abedunego nga babateeka mu kikoomi ky'omuliro. Omuliro ogwayo kyaba basuulamu ate bo gwabafunyisa promotion bwe bagufuluma. Kati olwaliro tuli mu kutunuulira Danyeri tonnategera bye tusoma wano. Bayibuli egamba nti kabaka bwe yawulira nga Danyeri akyaliyo mulamu n'alyoka amukoowoola n'amugamba, Danyeri kankuweereze eddaala kankuweereze n'omuguwa ofulume ove mu kinnya ekyo eky'empologoma oziveemu. Ne bamuweereza omuguwa ne bamuweereza eddaala, Danyeri n'afuluma. Abakungu ba kabaka baaliwo awo nga balengera bagamba ki ekigenda mu maaso. Bali bennyini abaamuliddemu olukwe ne bagamba ki ekigenda mu maaso. Nti waayo akasajja empologoma tezaakalidde, akasajja empologoma tezaakalidde, sijja gye kali kalamu, akasajja kakola katya kano, bakakola mu bbumba ki, kali bakakola matiriyo ki, akakataliibwa kabadde ki, nga bali abali mu kwewuunya. Kabaka bwe yamala okugyayo Danyeri n'abagamba, kati basebo mukuŋŋaane wano mwenna, njagala meeting ey'amangu, njagala meeting. Ne basemeraga baani abeetabye mu kintu kino eky'okusuula Danyeri mu kinnya ky'empologoma, mwanike emikono mbalabe. Ewagira bati n'agamba, musobola okumpaayo ensonga yonna lwaki empologoma tezaalidde Danyeri ono? Kuba mwankonvinsinga ne muŋŋamba musajja mubi, musajja muzibu, n'empologoma mwaŋŋamba mwazitegeka okumala ennaku 7 nga teziridde kintu. Kati njagala kumanya kiki ekiriwo, lwaki tezaamulidde. Someone stand up and start to explain this. Ne gabamyuka, omu n'awanika omukono anga ndi, ayi kabaka, in my opinion, I think those lions have grown of age. They are zikaddiye, they are worn out. Either they are sick or they are worn out. We may need to import a brand new type of lions that will help us to punish such people. Namugamba kale tula ogambe zikaddiye nti mu opinion yange zirabika nkadde. Nagamba omulala wanika mukana, in my opinion, I think though the lions by the time we throw in Daniel, they were so full, they had eaten so much. Dabadde nzikufu nnyo, zirabika tezikyalina appetite, tezikyali abantu. So nga twali tuzitaddewo, twaziteeka mu kinnya ekyo nga zikolanga government torture zone, we tubonereza abo aboonoonyi bakayingo, bamenyi b'amateeka. Naye ezo empologoma zirabika zabadde nzikufu. Omulala naye wokusatu n'aleeta ekyo kye n'agamba nti ezo zirabika tayipu eyo gye baatusapulayinga teri abantu. Kabaka n'agamba nti kati byonna mbiwulidde, naye nnyina okugezesa ekika ky'empologoma ze tulina, tulabe engeri yaazo. Basapulaya abazisapulayinga kwegamba tugenda obbawandiikira
nga tutegeeredde nti empologoma zino ziri feeke nkadde tezirya. Era okugezesa okwo ngenda kugezesereza ku mmwe mwenna abali wano n'abaana bammwe ne bakazi bammwe bonna babasibe nammwe babasibe, tusuuleyo mwenna. Awo olunaatuuka empologoma bwe zitaalye muntu ezo nga tuzisiimuula nga tuzirightinga off nga tunoonya mpologoma ndala nga tumanya ezo zaakaddiwa. Anti nenkulabira abantu bakankana empale naye n'amateeka geeri nga go gabuulira ebyo nga babayoddeyodde bano abaana ab'ebibomboola n'abambala eza bulaaka bakamyufu ne bakakina nga babasiba nga babasuula mu kinnya ky'empologoma. Bakabaka ayagala kakasa mpologoma ze ddala ddala oba tezikyalya bantu. Bayibuli egamba ne babasuulayo mbu ne ziryoka zibabakira mu bbanga. Zaababakiranga mu bbanga ng'omuntu annatuuka ku ttaka nga emubaka bwebasi n'egireeta neeyuza n'erinnya n'eruma n'enuuna egaayo engaayo abiri nga toliiwo. Bonna bayibuli ne zibamenyamenya nga n'okutuuka wansi tebannatuuka wansi. Danyeri kabaka n'alyoka amukuza n'amuwa promotion gy'atabadde nayo mu ssaza ly'e Babuloni. Ngambako nti amiina. Ekibuuzo, kabaka yaleeta empologoma endala? Lwaki? Danyeri tezaamulya. Yali taliika. Empologoma nazo ngezi, tezirya muntu ataliiko tomato sauce. Zirabika zaakombako bwe ziti. Ono taliiko tomato sauce. Tomato sauce bye bibi bye tukola mu bulamu buno. Setaani bw'akunoonyaako nga zzo kulya n'akukombako n'akusiŋŋaanako ebibi, aba amaze okufuna tomato sauce n'omunnyo. Olwo obaamu omunnyo ne tomato sauce aga nti ono aliika. Deka buli sitaani lwanaakutuukiriranga agenda okukukombako nga towooma. Okuba ngalo osisiriza ngalo. Sitaani akukombengako nga tokola otya nga tuwooma, akuwandula akwenenye agambe po kana kalokole kagende wali siri kwako kanoonya akakatuli ki kanoonya akasamize kana kalokole kazibu noko wakakaawa okaawenga mu kamwake mu linnya erya Yesu. Omunyirenga ziizi akwesonyiwa akupowe. Naye Setaani atuuka okulya n'akugaaya ng'agaaya sumbuusa. Bw'oba tobeeko munnyo nga togende ku tomato sauce teweesembereza bibi. Ebibi byanguyiza mangu nnyo Setaani okukolamu kyayagala okukolamu. Mukama abampeera omukisa. Teeka gula omukono kama nti ayi Mukama ntegedde ekyama weekiri. Danyeri agambye nti Katonda yandabye nga siriiko kabi. Nange ayi Mukama leka embeera zinnoonyengako akabi ziremenga okukafuna nga siriiko kabi. Mpa amaanyi okutambulira mu butuukirivu ne mu butukuvu ne mu kutya Mukama. Era ayi Mukama neetoolooza olukomera lwo ayi Mukama. Embeera bwe zinajjanga nga tezinsobola mu linnya erya Yesu neetoolooza ekisa kyo. Abaloga nga tebansobola, abakolima nga tebansobola, abafuwa emmindi nga tebansobola, abatega obusukko nga tebansobola, abatega ettalo nga tebansobola, abakolima nga sikyakolimirwa, nga ne bwe bakolima tebikyankwata, nga ne bwe baloga tebikyankwata, nga ne bwe basamira tebikyankwata.
ayi Mukama ensi mwe tutambulira wagamba mbi mu nsi mulimu ennaku neno gamba mugume kuba nze mpangudde ensi ayi Katonda nga ndi wano ku maaso g'ensi leka buli ekinnoonya kireme kunfuna kireme kunkwatako kireme kumpangula mu linnya lya Yesu abalabe bange bagirenga mu kkubo limu basaasaanenga mu makubo 7 mu linnya lya Yesu amiina.